Abakulembeze b'abasuubuzi bakukkulumidde omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'okwebalama okwogera ku nsonga zaabwe bwe yabadde ayogerako eri ensi eno olunaku lw'eggulo n'azibeerera ddala bbali nga mudalizo. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yasinzidde mu kisaawe eky'Ameefuga Kololo mu kwogera kwe okutongola eri ensi eno okwa State of the National Address n'abaako ensonga eziwerako z'ayogerako omuli n'okwanjulira Paalamenti amabago g'amateeka 38 gavumenti ye geeyagala Paalamenti etunule mu mwaka gwayo guno ogusooka saako okuvumirira abakulembeze naddala aba gavumenti ez'ebitundu abalinda ssente okukola emirimu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni era yavumiridde nnyo eky'Abannayuganda okwettanira okugendanga mu nsi ez'abakyeruppe nti ng'ate balina bingi bye basobola okukola wano ate nga bulujja walungi tewaba nnyo omujaguzi oleka evuga n'okkirira ekibira. When I hear leaders talking of allowances to reach their people and get them out of poverty, I almost get nausea. I feel like vomiting. If you don't know, when I look at you, the way you do things, I really feel very not pleased, but out of politeness I've been keeping quiet. But now I'm telling you, even those who get government allowances do not go to the field. I hear that many just stay in Kampala. Another mistake is for leaders to give personal money to constituents. So now you hear a problem. Murka Chief needs a motorcycle. Motorcycle for what? Let the Murka Chief ride a bicycle. I'm really sick and tired of that parasitism. Akulira ekibiina eky'abannamakolera amatonotono ekya Federation of Small and Medium Enterprises Uganda omulangira John Walugemba ategeeza CBS nti okwogera kwa pulezidenti babadde bakusuubiramu okulungamya ku kusengula abantu okugenda mu maaso n'omusolo oguyitiridde ogujja abasuubuzi bangi nnyo mu bizinensi. Kati ensonga ezo bwe ziba tezigonjoddwa kitegeeza bino byonna PDM emyuga tujja kulaba mu kyamakulu kubanga bwe mba olwedde neekoleredde envimbi akaduuka kange neekolera ate n'okamenya enoga ate ngenda bbawo akakaddemu ekulaakulanye kugamba okweberera nga kizibu. Pulezidenti ensonga ezo yandizitunuulidde kuba kati Uganda egenda ekula tetusobola sigaza ntobazi nga bwe zaalinga edda era abantu batandise okukola kye tuyita artificial wetland. Timala galeta gweda ne mumenya temuwadde gundi notisi temuba compensating ng'amateeka bwe gagamba kugenda. Yennyini ntebe w'ekibiina eky'abasuubuzi ekya National Entrepreneurs and Traders Association Dr. Nagenda Musoke agambye nti omukulembeze wa Uganda yabalese mu bbanga ng'abasuubuzi era tebamanyi kyakukola. Abantu bali mu miranga bigenda maaso n'ebikwekweto ebiri mu ntobazi kyatwewuunyisizza nnyo ng'abantu abasinga badde balowooza President bw'ayingira mu nsonga zino ziyinza okukakkanako aye ne wabeerawo okubalansinga nti na bano bannaffe abali bazima mu ntobazi bayinza kukwatibwa mu ngeri ki ate mu ngeri ey'enjawulo oba ennungiko okusinga bwekolebwa. Ye amyuka omwogezi w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kasiita Sulaiman Matovu agambye nti beewuunyizza nnyo pulezidenti obutayogera ku nsonga za musolo ogulemesezza abasuubuzi emirimu. Twasigadde mu bbanga twewuunyizza nnyo pulezidenti kubanga twadde tusuubira nti agenda koona ku nsonga y'omusolo ogukutte wansi n'ewaggulu ogulemesezza abasuubuzi okukola emirimu. N'ekirala nga tumanyi agenda tulambika ku kirwadde ky'Ebola ekyasimbye amakanda mu Uganda nga bannaffe abasuubuzi abamu abatugulako ebintu tebakyajja. Naye twewuunyizza nnyo twasigadde mu bbanga kubanga twalinze paka. Enteekateeka zonna ziwedde ez'okutereka abadde omukulu w'ekika kya Kasimba omutaka Kabazzi omubbize David Sempuuma Marvin Miti eyabbidde ku lunaku olwokusatu olwa Ssabbiiti eno gye tulimu.
Olunaku lw'eggulo Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yayanjuliddwa Kabazzi omubbulukuse Omutaka Buyondo Caesar Miti Kabazzi ow'e17 era yasinzidde wano ne yeebaza abazzukulu olw'enkolagana ennungi eyayoleseddwa oluvannyuma lw'amasiga 18 gonna okukkaanya ku ntegeka eza Kabazzi omujja. Obusika mu kika obwakasolya obo bwesiga si bwakirwanire si bwakwesooka si byakweyagaliza obukulu bw'ekika si bwakwesooka bwakugoberera nnono nga bwe mukoze ne mulaba oyo asaanidde okudda mu bigere by'Omutaka Miti Ssempuuma era nsuubira nti Omutaka Miti ono Caesar Buyondo ng'amaliriza gino gyonna emisomo naki ng'akuze bulungi era n'aba muntu w'abantu nga kitaawe. Bazzukulu ba Kabazzi n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka beeyiye ku kyalo Nvule e Maokota ewagenda okuterekebwa omutaka eyabbidde Kabazzi Ssempuuma Mavini. Katikkiro w'ekika kya Kasimba Edward Brown Lwanga Buyondo ategeezezza nti enteekateeka zonna zitambula bulungi ez'okutereka Kabazzi omubbize ate n'entegeka endala zonna ezinaddirira ez'okussaako Kabazzi omubbulukuse. Era tulina essuubi n'okukkiriza nti ku ssaawa 10 tujja kuba omutaka omubuze abo tumutwala okumutereka ate neyo eyabbulukuse ajja kubanga atuuzibwa mu ntebe era n'okubanga emikolo gyonna egisaanidde omukolwako gimukolebwako okumukakasa naye Kabazzi abbulukuse. Twebaza nnyo nnyini ddala Obwakabaka bwa Buganda, twebaza nnyo bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya mu nnaku twalabye ate okwagalwa twalabye okuyambibwako bannaffe. Ekiseera kino tuli mu nteekateeka zonna okutambula okutuuka Envule okwata Masaka oluguudo oludde Masaka bw'otuuka e Buwama n'ova n'okyamira e Buwama n'okwata ku mukono gwo ogwa kkono kukuba eridde e Katebo ku nnyanja ojja kusanga ekipande kyaffe bulungi nnyo waliwo n'ebitooke ebijja okukulaga nti otuuse awo bw'otuuka awo ojja kwambukira ddala ojje ku lusozi ewaffe Envule. Tuli ku lusozi twakuumye bubi ayi Ssaabasajja gwatusinze nnyo twayenjedde omutakawo n'aseerera. Omutaka Kabazzi eyabbidde Ssempuuma Miti Mavini yazaalibwa omugenzi James Lwanga Miti ngono yali Kabazzi era nga yaterekebwa mu kibira e Kawumba. Ate nnyina ye Victoria Nakabonge nga Kabazzi eyabbidde yazaalibwa nga nnya January 1967 era nga ku bulamu bw'ensi eno amazeemu emyaka 59. Kabazzi eyabbidde yabeera nnyo ne nnyina Nakabonge Makerere gye yabeera era gye yakulira nga yasomera ku Makerere Primary School n'agenda ku Kittante Primary n'agenda ku Makerere College n'oluvannyuma n'agenda mu Makerere University. Kabazzi eyabbidde era bwe yamaliriza okusoma diguli mu kubala ebitabo yeegatta ku kampuni ya Walusimbi Garage yali etuusa motoka okuva e Japan era nga be baalina obuyinza okutuusa motoka za Toyota Hilux. Ebyemizannyo yali abyagala nnyo era yali muwagizi wa Express FC mukwano gw'abangi ate nga e Bulaaya abadde talina buzibu bwonna ku kirabu ya Arsenal nga mu byeddiini abadde asabira Namirembe mu lutikko era nga yeenyigidde mu buweereza obutali bumu. Ebyongo bitadde ku mabbali ekisaawe ky'amawulire ekikoleredde mu Kiyongobero oluvannyuma lw'amawulire ag'okufa kwe yali omusomi w'amawulire omugundiivu Ssaalongo Christopher Damulira eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Ssaalongo Damulira Christopher afiiridde mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ssaawa zibadde nga 4 mu kiro ekikesezza olwaleero era nga afiiridde ku myaka egy'obukulu 96. Omu ku bazzukulu aba Ssaalongo Damulira Christopher ono kaakano omufu ng'omuzzukulu ye Mulangira Kayondo Zambogo ayogedde ku jjajjaabwe nti agenda kuziikibwa Bulemeezi ng'abadde musajja mugumu ddala era ayagala ekyo ky'aba ayagala era nga n'emirimu gye yalinga agyagala nnyo gyonna. Bwe tugenda okusimbula akawungeezi tugende e Konko ekyalo bakiyita Konko omuluka gw'engalo nkalu mu maka ga kitaawo beni tugenda kumuziika enkeera ssaawa 10. Jjajjange oyo buli we tubadde nga tusisinkana ye yannambika nze ndi Mulangira Nsibuka mu Ssekabaka owa20 Kagulu Tebuukyere naye ye yanjigiriza okukirambika ekyo nze nagamba nga bugambi Nsibuka mu Ssekabaka Kagulu Tebuukyereke nangamba osooka kwogera nnamba ye
nti owa20 Kagulu Tebukyereko. Kinkoze bubi nti jjajja ng'oyo bingi bye mbadde nina okumuggyako, naddala ebyobuwangwa byaffe mu lulimi abadde mugagga, abadde anyumya. Ate eyaliko omusunsuzi w'amawulire ku leediyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga era nga yaweerezaako n'omufuka akano Ssaalongo Ddamulira Christopher ng'ono yaliko omusunsuzi ye Mutaka Mukuyendi Walana Kiwanuka ayogedde ku Ddamulira Christopher nti abadde musajja ayagala ennyo olulimi lwe, ekika kye ekyakayozi, eggwanga lye Buganda n'ensi okutwalira awamu. Ddamulira yansomesako ku Luganda ng'ayagala nnyo Oluganda era ng'ebigambo ebisinga nkola kinakoppanga ku ye nga ngamba kino kyogerwa kiti, kino kikola kiti. Yansomesa era namwagala nnyo, namuyigirako bingi, engero, ensonge, okukokya, gamba ebintu bingi eby'Oluganda. Ddamulira oyo yali abimanyi ng'abimbuulira nnyo n'agamba ti kakati mukufuta okwogera kino ekigambo yogera bw'oti. Omanyi Abaganda bamanyi nnyo okuzimba okuwumba ebigambo, tomala gakubawo. Naye Ddamulira oyo ng'abikola nnyo nga n'engeri gy'asoma abiteeka awoomesa amawulire, kuba kakati gundi yayagala okumufaanana oyo Barnaba. Kugamba ng'awoomesa amawulire, tasoma bugambo buli ng'aleetamu ebigambo eby'Oluganda ebiwoomesa amawulire, era mukubiddwa nnyo. Ssaalongo Christopher Ddamulira ajja kuziikibwa lunaku lw'enkya ku Lwomukaaga Bulemeezi gy'asibuka. Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu yakkirizza omwoleso gwa CBS Pewosa ogugenda okuyindira mu lubiri Emmengo Sabbiiti ejja wakati mu kwerinda ekirwadde ekya Ebola anti buli gy'asiika obulamu tassa mukono. Omwoleso guno ogw'omulundi ogw'e11 ogwa CBS Pewosa gugenda kutandika ku Monday ya wiiki ejja nga 8 omwezi ogw'omukaaga gukomekkerezebwenga 14 omwezi guno ogw'omukaaga. Mu kiwandiiko Ministry y'ebyobulamu kye yaweereza laadiyo ya Kabaka eno Kyabasa Ensajja yategeezezza nti beetegerezza embeera yonna era ne bakizuula nga tewali kigaana mwoleso ogwa CBS Pewosa okugenda mu maaso oluvannyuma lw'okutuukiriza emisoso gyonna. Ministry ey'ebyobulamu esabye abategesi b'omwoleso bakakase nti enkola zonna ezeetangira ekirwadde eky'Ebola okusaasaana ziteekebwa bulungi mu nkola, gamba ng'okunaaba mu ngalo, okuwaŋŋana amabanga n'ebirala ebiringa ebyo. Mu kiwandiiko kino akulira ebyobulamu eby'ekikugu mu Ministry y'ebyobulamu Professor Charles Olalo asabye abagenda okutunda ebyokulya mu mwoleso guno okukakasa nti bisiddwa bulungi mu ebyo ebiteerekeddwamu nga tebisobola kusaasaanya kirwadde kya Ebola. Omu ku batesitesi b'omwoleso guno Evelyn Nakiryowa agambye nti ebyalambikiddwa Ministry y'ebyobulamu bakubiteeka mu nkola okwongera okukuuma abantu ba Kabaka. Sookera ddala twebaza Katonda olw'ekitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health baatuwadde ekiwandiiko ekikkiriza omwoleso gwaffe okugenda mu maaso, era ntwala omukisa guno okukakasa bannayuganda mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abagenda okujja mu mwoleso titwewaddeyo okugoberera ebyo byonna ebyatulambikiddwa ekitongole ky'ebyobulamu, era nga buli muntu agenda okujja oyinagenda kubanga oyina woonaabira, buli kimu tweteeseteese bulungi nnyo, ate era tugenda kulaba nga buli muntu yenna obulamu bwe tubutwala nga kintu kikulu nnyo. Tetwagala abantu ba Ssaabasajja Kabaka kuva mu mwoleso nga balwadde, wakati mu kwebaza ekitongole ekya Ministry of Health okulaba nti bakkiriza omwoleso gwaffe okuba nga gugenda mu maaso. Omwoleso guno gwakubeeramu emisomo egy'enjawulo egibangula abantu b'omutanda mu byenfuna bongere okuyiga enkwata ya ssente n'okuddukanya bizinensi zaabwe, okubasomesa ku by'obulamu n'okubakebera endwadde ezitali zimu, okubasomesa ku by'obulimi n'ebirala, era okuyingira omwoleso guno kwa 50 zokka. Omuyimbi wa Kadongo Kamu ow'erinnya Mathias Mulumba wa Lukaggadduka ekibabu yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olwa leediyo ye Kyabasa mujugumiza ggwanga etumbudde ebitone bya bannayuganda kubanga yalwana nnyo okukulembeza ennyimba ez'abayimbi abaawano nga mu kusooka Abakongo baali beefuza ekisaawe ky'ebyokuyimba mu bawuliriza baawano. Mathias Mulumba wa Lukaggadduka ekibabu ategeezezza nti emyaka 3 egya leediyo y'embuga eno Kyabasa Ensajja bannabitone bagiganyuddwamu byansusso kubanga Kadongo Kamu abantu bongedde okumumanya, okumutegeera n'okumwagala, era nga yafuuka watutumu nga kivudde ku CBS okuzannyanga ennyimba zino. Happy birthday CBS, happy birthday Kyabasa, happy birthday CBS, happy birthday Kyabasa.
era CBS yasooka okuba oluyimba lwange. Twabeeranga tusulawo mu Pride Theatre awo mu Ntebe. Nali naakajja Mwami Kasozi n'abawa ennyimba zange. Livingstone nga neegasse ku Kampala Music Stars. Tuyimba ne Mwami Kibuuka William awo bakayimbira nga batutendeka awo. Eyo nno myaka 3 emabega gye twogerako. Era ntambudde ne CBS okutuuka wentuuse wano wonna, okutuuka Kabaka okunsiima, okutuuka okuwangula award. Matayasi Mulumba wa Lukagadduka Ekibabu yeebazizza Kyabasa olw'okuzimba omusingi omugumu era omunywevu ate ogwesigika mu mpeereza yaayo. Muyogeyoga nnyo ate era tubaagaliza okukuuma omutindo okweyongera mu maaso. Wano CBS radio yo endala zonna nga zimaze okwogera buli kimu oba mawulire. Abantu ne bagamba nti katulinde CBS kyeneegamba tujja kakasa nga CBS emaze okwogera. Eyo nno that public trust eragira ddala nti nno wakiri kyemukola kya mulembe nnyo. So keep it up. CBS wangaala. Wazzeewo enkalu mu b'oludda oluvuganya gavumenti ya kuno mu paliamenti oluvannyuma lw'abamu ku babaka ba paalamenti okuva mu kibiina ekya Democratic Party okulondebwa ku baminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'ate ekibiina kyabwe kino ekya Democratic Party kyatta omukago ogw'obufumbo bw'ebyobufuzi n'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza. Democratic Party mu 2022 yakola endagaano y'obufumbo obw'ebyobufuzi ne NRM okukolera awamu era endagaano eno newandibadde nga eyogerwako nti yaggwako teeka ku DP obukakate obw'ababaka baayo mu paalamenti okuwagira enteekateeka za gavumenti zeebeerese mu paliamenti ya Uganda. Ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti mu paliamenti ekya Nuupu Sabiti ewedde bwe kyali kirangira olukiiko lw'abaminisita kyalondo mbaka wa Toch Peter Okot nga minisita ow'ebitundu ebyetaaga okufiibwako mu ngeri y'enjawulo. Songa era Nuupu yalonda Patrick Okero Nguti mu NDP nga minisita ku ludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu. Ensonga eno okuva bano lwe balondebwa ezze eyogeza abamu ku bannansi obwama nga beebuuza engeri ate ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti gye kiyinza ate okulondamu abaka ba DP nga DP yadde kyali kibiina eky'oludda oluvuganya gavumenti kyagenda mu nkolagano y'obufumbo bw'ebyobufuzi ey'enjawulo ne NRM eri mu buyinza. Paulo Mwiru Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti agambye nti Nuupu bwe yali eronda ababaka bano yabeebuuzaako era ne bakkiriza okukola n'oludda oluvuganya gavumenti era bo ne bakinoganya nti bo lwe baliko. Mwiru agambye nti oluvannyuma lw'okulonda ababaka abo bannaddipi ku lukiiko lw'abaminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda kye bandirindiridde kwe kulaba enneeyisa yaabwe oba banaatambula ne gavumenti eri mu buyinza oba banaatambulira ku birowoozo by'oludda oluvuganya nga bwe babakakasizza nti bo baaludda luvuganya. Twaba konsaltinga ne balaga nti baagala kukola naffe era tekirinaako buzibu. Tetuyinza ekiseera ekyo ne balina okulonda naffe tulabe bagoberera mutima gwabwe oba bagoberera agurimenti. So ffe twaba konsaltingi ne tubatekamu obwesige noba tebalina buzibu. So ekyo ekibuuzo kyaligeze gye bali ate ffe twabeebuuzako ne bagamba bali available to serve. Kinajjukirwa nti omukulembeze wa Uganda era yazzeemu n'alonda pulezidenti owa Democratic Party Norbert Mao nga minisita owa ssemateeka n'obwenkanya mu gavumenti ya NRM gy'akulira wakati mu biwulirwa nti DP ne NRM balina mu ntegekeza okuzza obujja endagaano y'obufumbo bw'ebyobufuzi. Oludda oluvuganya gavumenti era lwalonze ababaka ba UPC babiri okuli Eunice Apia Atuko nga minisita owa sayansi ne tekinologiya n'omubaka Fred Jerameso nga minisita w'ebyobulambuzi ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula UPC nayo wakati mu biwayi by'obukulembeze byerina ebyenjawulo waliwo ekiwayi ekikulembera Dennis Adimu Enapu ekiri mu ntegekezo okukola endagaano y'obufumbo obw'ebyobufuzi n'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza. Mu mbeera eno omukulembeze wa Uganda yalonze omu ku babaka ba UPC Santa Sandra Alumu nga omubaka omukyalo wa disitulikiti Oyamu yamulonze nga minisita omubeezi avunaanyizibwa kulondoola emirimu gy'ebyenfuna by'eggwanga. Dennis Adimu Enapu eyeeyita pulezidenti owa UPC omutuufu agambye nti UPC yakolagana na buli muntu ku lw'obulungi bwa Uganda. Opposition tuludde nga
tulina enkwatagano oba enkolagana newankubadde tebatwebuuzizzaako bo basazeewo nga bo okulonda ababaka baffe okubassa mu shadow cabinet olw'okubeera tuli ku nsonga y'emu y'okulaba nti tutereeza ebyo ebiba biremye mu gavumenti eriko twaniriza okulondebwa kwa members aba UPS aba mu cabinet ya UPS mu cabinet y'opposition. Twagala kukwatagana na buli munnayuganda akkiririza mu nkyukakyuka. Tusuubira nti mu NRM mu opposition mwonna mulimu abo abaagala enkyukakyuka ate mwombi mulimu abo abakolesa ebifo ebyobukulembeze okufunya ebyabwe oba okwetuusaako bye baagala. So fenga aba UPC wonna awali omukisa gw'okuweereza abannayuganda twayama okubeerawo n'okulaba nti tukolera abannayuganda.